kamera zatambudde dda. Robert Mutebi twegatteko otubulire olirudda wa woli entambula Jinja Road biri biti olwaleero tulengera bimamba byasimbye dda naye tubulire goli ku kifo ekyo oli ku ground bulungi tubulire biri biti woli akadde kano. Ya neyanziza nnyo neyanzege abanafe abali mu studio namwe abakerede ku So TV n'abagiberako ebbanga lyonna nga mulaba biki byetubawereza. Robert Mutebi nanyene field ne Dance Kasirye twakedde dda okutalaga ate ekibuga n'emirirano olunaku olwaleero tubasuubiza busuubiza nti byonna bigenda okubeerawo olunaku olwaleero temulina na kimu kye mugenda kusubwa n'ebinaabeerawo olunaku olw'enkya temujja kubaako kye mugenda okusubwa. Lwaki njogera bwetyo bw'otunuulira emabega wange embeera ekeredde wano yekulaga ki ekigenda okubeerawo olunaku olwaleero. Nkugambye nti bw'otunuulira ekifaananyi ekyo kikulaga ki ekigenda okubeerawo olunaku olwaleero. Security meetings zitudde kiro kyonna nga bannaffe aba Joint Security Task Force abatetenkanya butya bagenda okulabika nti abakumamu ekibuga n'emirirano ne bannakibuga mu nnaku naddala zino ebbiri olwayo n'olwenkya nga tewali kavuyo konna nga tewali obaolyawo mbeera eyinza kubanga ereetawo obutabanguko era batutegeezezza nti buli kimu ate kiri mulala. Amatukezo zolabaza bannaffe abapoliisi ezigenda maaso n'okukakkanya obujagalalo azisimbiddwa kumpi mu buli nsonda okulabika nti obaolyawo bakuuma obutebenkevu bakuuma emirembe nga abagala ababegwanyiza entebe y'obwa pulezidenti bagenda maaso n'okwewandiisa ekyambogo. Wano we tuli nsaawa zino ku bitaala bya Jinja Road wano ku Kitugumu House njagala bagamba nti embeera eriwo yo si yeeyo gy'oyinza okwogerako nti nzibuzibu nedda omugoteko gw'ebiduka si gw'amaanyi nnyo kubanga ebitaala byokka byebisombotoka eziva mu bitundu eby'ekibuli naye bwe biba bizitadde neziva mu industrial area ate wabeera buzibu bw'amaanyi. Ate ne Kampala Road oyinza n'okwebaka mu luguudo kubanga tewali nnyo kyamaanyi kyoyinza kwogerako motoka zo ntono ddala kubanga ate gye bujjako wano wonna mbabuulira bagenda kubanga baggalawo mujja kubanga mwetetenkanya butya bwe muyingira ekibuga kubanga ate abamaze dda poliisi ey'ebiduka yategeezezza nti enguudo zino zonna gye bujjako awo zijja kubanga ziggalwa ne balabula ababodaboda abonna abayinza okulabika nti bakola obuvuyo okulabika nti obaolyawo tebakigeza kubanga bajja bakwata. Naye ekisinga obukulu Martin Okoth Ochola IGP yategeezezza nti ku mulundi guno ate bo bamanyi nti bajja kubanga bakozesako ne kumuka ogubalagala n'olwekyo bannakampala abayinza okwenyigira mu mbeera emu obwendala kino mu kirinde abatulazeeko ko abantu bebagamba nti badde bategese ebipiira n'amafuta okulabika nti bakyakalanya ekibuga ebyo nze naawe naye poliisi yabitulaze olunaku olw'eggulo naye ffe katulinde bulinzi mbeera bwegenda okutambula toyama bweyami nti buli kimu tugenda kubanga ate tukibatuusaako. Zino zi Armored Personnel Carrier zatuuse dda zitambuza abasirikale ba servicemen ate era zibeeramu ne waggulu ne bikompola byazo n'olwekyo bino byonna birinze mmwe abagenda okulabika nti mukola effujjo olunaku olw'enkya. Eric Isebalamu simanyi wa gy'olinze wano wonna wendi batimbye ebifaananyi bya Pulezidenti Museveni wano byengenda maaso n'okulaba bisikidde ebimuli ebibeera wano nga bwogenda maaso n'okulaba yero yali wano wokka gwe ntegeddeko nti oli mu bitundu eby'entinda ffeno gye tuli ku Jinja Road mamba zasonze dda ziri kumpi mu buli nsonda gwe ogenda kubanga otubuulira ki ekiri sayidi eyo ate nange neyongereyo ate ku Jinja Road mbalage embeera nga bweri mu bitundu ebirala.